Oh yes, nkwaniriza gwe muna Uganda gwe wenna asazewo okubanga oli wano ku Keke TV. Keke TV tukutegeeza nti twasazewo okuletera buli kigenda maaso mu ggwanga, buli ekiguddewo mu ggwanga, amawulire agaguddewo, amawulire agakwatagana ku serebuwo ne kati era ngobye bumale nkutuuseeko bino byakagwawo ssaawa zino mu kibuga. Byakagwawo essaawa zino mu kibuga era nga ebintu bikambwe nnyo simanyi oba omuntu agenda kuddawa. First of all nsooka okwaniriza ku Keke TV ne nkutegeeza nti nno gwe atanaba subscribinga kati ate tubenga tugenda maaso. Soko nyige subscribe epese lyolaba eddene erini mu nukuta eza capital letter atenga ekigambo kimyufu. Nyiga subscribe tubenga tugenda maaso. Nyiga subscribe kati webale kubanga omaze osubscribinga kati katugende maaso. Of course Saif Pro nze abawo wano ku Keke TV ne nkutusako ensonga ezitali zimu nga ziva wano ate ne wali. Olunaku olwaleero ngobye bumale nkutuuseeko ensonga zino nga bwe zigenda maaso. Ajjukira anti twalumbibwa ekirwadde kino ekya COVID-19 ekireetebwa obuwuka buno bwa coronavirus era kyatulumba okuva mu mwezi gwa March wano e Uganda ne tubanga twafuna lockdown paka ate okutuuka mu mwezi guno nga abantu abamu bakyali mu lockdown newankubadde abantu abamu bateebwa naye abalala bakyali mu lockdown. Era nga bano abakyali mu lockdown abe bamu nga kuba amasaaluuni ab'ebizimbe nga byakeedi tebanaba kugulwawo n'abalalala bwe batyo. Ensonga enyigiriza abantu bangi saako n'okutwaliza wamu n'ababodaboda. Jjukira nti no bodaboda tebakkiriza nabo kutwala basaabaze, bakkiriza kutwala bintu ebikalu. Ssaawa zino ekikedde mu kibuga olunaku olwaleero mu kibuga wano Kampala abantu bakedde okwekalakasa nga bagala okugulawo ate ebizimbe byabwe ate basobole okubanga bakola. Jjukira nti no abantu bano bamaze ebbanga ddene nga tebakola emyezi 4 miramba era abasuubuzi abasoba mu 50 bakwatiddwa mu kwekalakasa mu Kampala olunaku olwaleero oba olukeseza olunaku olwaleero. Kino kiddiridde oluvannyuma lw'abantu bano okubanga bakoye lockdown ne basalawo okubanga ate munnaye abagula ebizimbe poliisi ate munaye tebatayiriza egambye nti ekintu kino mukulembeze w'eggwanga tanabatuuka kubalagira kuggulawo ate mu lwaki muba muggulawo. Poliisi ekyagenda mu maaso n'okwenyoola n'abasuubuzi bano abakolera ewa Kiseka ne ku luguudo lwa Nabugabo ababadde bakedde okugulawo amaduuka gaabwe nga bagamba nti bakoze buli kimu n'ekirabika gavumenti eremeddwa okubalowoozaako okugulawo ebizimbe byabwe. Ajjukira nti ne mabegako kaawo gavumenti yali egezaako okwagala okutandika okugulawo ng'eyagala sooka ku bizimbe ebimu okusookera ddala ku kizimbe kya Mutasa Kafeero kino era ekizimbe ekyo baakigulawoko nga bagala balabe oba embeera enaagenda mu maaso enaabasobozesa okugulawo ebizimbe ebisigadde byonna naye nga tebannagulawo akeedi wabula basalawo bagulewo ebizimbe ebimu ku ebyo ebibiri okuli ekya Mutasa Kafeero kino ate basobole okulaba nga banoonya embeera nga bwegenda okubeera oba okufaanana kibasobozese okulaba oba banagulawo ebizimbe ebiddako ebyakeedi. Kale nno bano bagamba nti balina amabanja mangi aga banka ate ne bannannyini bizimbe babasaba ez'obupangisa kyokka nga bamaze emyezi 4 nga tebakola. Abantu bano abasoba mu 50 abakwatiddwa mu kavuvuŋŋano akabadde kakedde okugenda maaso wano mu Kampala era ne batwalibwa ku CPS. Abantu bano abakwatiddwa bakedde ku makya kugulawo maduuka gaabwe nga tebaagala kumanya kya poliisi oba tebaagala kumanya kyaki. Kino nno kye baba bakoze ababa bamenye amateeka ag'omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni ategeera asobola okubanga ateekawo baba bagamenye. Naye abantu bano bwe ntununamu bwe nti ntunulira ddala nga mbutuufu kyo kituufu balumwa era bali mu buzibu bw'amaanyi olw'ensonga abantu bangi nnyo abalina loonizi ez'enjawulo ate ebintu ebimu byaggulwawo kyokka bo tebana bakuggulawo
jukira nti no Bakari n'abetandise okubanja tejja kunoonya ebyo mbwate mmwe mwate mwakagulu awo ate biki so awo wali obuzibu era nga abantu bano munnange ekyo kyebakiddeko olunaku olwaleero naye nga nkutegeeza nti nno gwe ali wano Keke TV of course Cyclones abawo ne nkutuusaako ensonga ezifaanako bwe zityo nkukubiriza okusubscribinga ate oba nga tusubwa amawulire gaffe agajja oba okusubwa ebintu byonna byonna tuba tukuleetera jjukira nti nno amawulire naye gaba gakagwawo tugakuleetera wano nobanda ate osobola okugamanya so subscribinga ate obe nga tusubwa amawulire gaddako mu maaso of course yo Kiboko yanyoose mu kibuga olunaku olwaleero era Kiboko yo ekedde kunyooka nga egezaako ate okutereeza oba okuzza embeera mu nteeko ate abasuubuzi bano gye babadde batandise okusajjula nga bagulawo ebizimbe ebibadde bitannaba kubalagirwa kugulawo ekale ebyo n'ebisingakaawo ngenda kuba bikuleetera mu ssaawa eddako webale kubanga oli wano Keke TV gwatanaba subscribinga bw'oba tasubscribinze tugenda kufuna amawulire gatugenda kukuleetera oba ebisingako awo tugenda kuba tukulaga videos zonna ezijja mu maaso awo so kyoba okola nkukubiriza osubscribinge ate tube nga tugenda mu maaso ekigenda mu maaso mu bibuga ebyenjawulo oba mu bitundu ebyenjawulo amawanga ag'enjawulo gagenze gata lockdown nga bata buli kimu ne bagulawo ebizimbe ne bata abaana b'amasomero okusoma naye ng'ate amawanga agamu gaali gaakagulawo bwe gati ate ne bamala ne babagazaawo olw'ensonga ng'obulwadde buzeemu ne butabuka wano Uganda jjukira nti nno COVID-19 oba coronavirus twayingidde abalwadde abasoba mu 1,000 era nga ekintu singa kyeyongera ssaawa yonna nekyeyongera oba nekisukkirakaawo nekiyingira ddala mu bantu naffe tetweyibaala tusobola okuddayo mu lockdown naye nga essaawa zino abantu bakyateereddwa balabe nga oba Ministry of Health erabe nga ebintu oba bigenda bitya bwebabaawo engeri yonna nga obulwadde bugezaako okweyongera ate tusobola okubaako tusobola naffe okudda mu lockdown teri kigaana naye nga essaawa zino tugezaako okunoonya embeera etusobozesa okuta buli kimu gavumenti egezaako okunoonya embeera eyo erabe abantu gye batambuliramu oba tewali kyeyongera kiryawo ate esobole okuba nga eta tenaba kuta abantu bano bonna kuggwayo olw'ensonga nti ekyayetegereza kuba akalwadde kano muganda wange si kangu waliwo abali bakazanyiramu ng'amawanga ag'enjawulo ng'amawanga ga Italy amawanga nga Spain amawanga nga Brazil ndooza mwalaba ebyavaayo tebyali birungi era bo ne bayingira abantu abasoba emitwalo n'emitwalo nga bafudde ate abalala ne balwala eggwanga eri America neyingira akakadde kalamba almost kiwulira kale bye byonna lwawe byengezezaako okuleetera webale nnyo okubanga obadde weekumire wano Keke TV nkutegeeza nti no tugenda kusinkana mu ssaawa eddako webale nnyo weebalire ddala nzikiriza nkusiibule nti akuume atakuumira mpeera weeraba